president wa promoter olwayo webukerere ne bungeera waliwo ekibadde mu industry. Saagala kumbuuza liri puzzle ne Gravity Omutujju ensonga ze zikyabumbujja kazisooke zikkakkane ndyoke nzoogereko. Naye ng'essaawa zino kyebasazeewo njagala kubawa obulamu katono nnyo, saagala nnyo okuboogerako ebiwanvu. Poliisi neekera ku makya neegamba nti omuyimbi gundi omuntu yenna n'addamu mupangisa tetugenda kuddamu kumuteeka ku stage. Ekyo ekigambo ekisembayo okujjako ng'ogenda kulwana bulwanyi bakukube tiyagaasi bakukube wano bakukube wali, ekyo nobuweekalakaasa otya odde beewedde. Okujjako ng'oli ayagala sereze ziffe, era nze bwenjogerera ekiragiro bye kimaze okuyitamu, era ne mukwakula Gravity Omutujju ne mukwakula mu bivulu byabaddemu wetwogerera talina walabikira paka nga bamaze okukola bye balina okukola tuddemu tubalange. Naye enjogera gye boogera gye ndabeerabeko ku live nga boogera liri puzzle kimanyi nze nakuteekayo waggulu Gravity naawe obadde waggulu mukkakkane. Bye baba nga babayise nga babagaa nti ennyimba zimansa entungo, osobola okugamba nti tezimansa ntungo, naye kasita oyogera ebigambo ne bitanyumira bawuliriza ne bagamba ebigambo ebyo tebiwulikika bulungi, basobola era okuwawaabira, basobola okubaako gye beekubira omulanga abantu ne babawuliriza. Bye babagamba nti ennyimba kituufu musobola okugamba nti simuwe mulanga bye mugamba, naye eggwanga birigamba nti ennyimba teziwulikika bulungi, wabairawo n'ensonga. Kakati aba social media bajja kubawaga, omanyi bawaga ba social media abo ne Facebook bajja kubawaga kyekyo mutuviire ku Gravity waffe, naye ogenda kwebaka mu nnyumba emyezi egi nga tokuba ndongo. Gravity must shine. Ani? Bagamba Gravity ne puzzle must shine. Nti Gravity bajja kushininga nga oli mayumba gaabwe. Nkola amalala. Poliisi negamba nti promoter n'apangisa kwaba abayimbi terujja kuwa security n'omuteeka ku stage ne bakubaninga omwaka oyinza okuddamu okusinika ebinnyo. Uncle Abbe, Gravity ne liri puzzle si be bayimbi bokka abazze bayimbi bagamba gwe bakwatira mu kituli. Kakati nze oyo muwala bulaba Gloria Bugi yagenda ne yeetonda ng'ayambala bubi, naye yasooka n'aleeta amalala, naye okweyambula gye kwamukomezza okweyambula Gloria Bugi kuba ekigambo ekituufu yeetonze ne musonyi wa Nganzi, era ne mbagamba fayiro ye mugijjeeyo akakkane, naye kaddamu n'akunama agenda kukitegeera. Shakira ng'akunama. Shakira ndowooza yagenda okuddako. Shakira babanga yagala okusibwako agende mu maaso n'eyo nkola ki? Oli ku mission kutereeza nyambala. Eggwanga teririmu babuyabuya bokka. Ebyo agende abaagala okweyambula bagende mu bisenge byabwe eyo gye baba bikolera. Naye mu bivulu mwe tugenda n'abaana baffe abazzukulu baffe n'ojja ku stage n'oyambala enyambala eya Gloria Bugi. Shakira nsi nnyo neera ennyambala era si ennungi ennyo eri abalina okutereezaamu. Gravity agambye muwulira ensaalwa ye sita mune mumala kubira. Gravity Omutujju akyayogeza Kabampanda naye Kabampanda agenda mu Gravity Omutujju liri puzzle okimanyi bulungi nnyo okulinako ettaffaali naye ennyimba obanga ogamba nti towemula kituufu era osobola okuba nga towemula, naye bye bibanga ebigambo bye ennyimba zo zeefaananyiriza obuwemu, zeefaananyiriza obutanyumira, tezinyumira matu gaffe, abantu ne bacomplaininga kkiriza kubanga oluyimba olwaleeta Gravity terwalimu kumansa ntungo, teyali wiina si Walumbe Zaaya si ye wiina, Walumbe Zaaya ne wiina mwalimu okumansa entungo. Kakati lwaki toddayo ku drawing board n'ogamba bino ebintu bibankubira biyinza okuba nga si bituufu. Gravity Omutujju muto wange minisita wa Buyu n'omwami liri puzzle Runnabe kakkana Kabampanda kakkane. Oluyimba olupya waluwulidde nkola Gravity? Naluwulyako ekigambo kimu ne ndujjako, saagala kulimba tero lwannyiizizza nnyo
era Gravity ekigambo ekituufu bamukwatemu oweggulu Gravity omutujju mulaba bamukwatemu soka kakkane mu butuufu ebiyimba bibadde bisusse obutanyumira matu gaffe kakati kanve ku live bigambo mbyogedde Gravity agamba atadde ssente nnyingi mu nnyimba ze ng'ekyokolo ne mugaana okubiwulira wadde okuteeka mu kintu ekitali kirungi n'okimansamansa kubanga era n'ababuyabuya ku social media okwo nabo bangi naye ekibi kisigala kibi n'obukisiga akazigo ebijanjalo n'obifumbira omwaka nebifuuka bifi bya nkoko kakati ennyimba za Gravity naddala luno lwesagala kwogera linnya ennyimba mu bulamu bwange olukyasinza okunyiiza oba ebayimbanga ez'amakulu temwabapangisanga era sagala kulimba simanyiyo omuntu wa buvunaanyizibwa asobola kupangisa wa buyu ngaokuba yayimbye olwo oluyimba taliyo tebakulimba kakati nvudde ku live zammwe muzijeeko tweyanyiza nnyo president kiriyande lawudi yes Robben avuddeyo mu ddwaliro bamulongoseza bulungi operation yasoose kati waliwo operation egenda okudda nga amaze okuwona ebiwundu ey'okumuteekamu amannya amazungu atereere kasimayiro kabeere mu 9 naye tubadde tubasaba abakyala musale ku pulesa temujja nnyo Robben ateredde obulamu bwe bugenda kukyuka nga be neeyama nti Robben operation esooka nja kugiteekamu ebinusu binoyiza ntubifuna era nentumala bamusiibudde olwaleero era tumugjeeyo agira ddadde awaka tujja kuyitamu ne kakopa operation awo tuyitemu tumunozeeyo ka capital kubanga agamba kusoma kwagaana olw'embeera ye naaba nga asobola kwekolera mulimu gw'omu mikono kapenta tujja kufunayo olunaku tukoleyo ku live abazira kisa ayinayo akayina konna akamusulire ku ssimu ye akyuse obulamu kikiri kinamugambye nti mukama takola nsobi akola ekintu olw'ensonga oba olaba ekizibu ate oluusi oba ogenda kufunamu essonyi kubanga singa teyali tafaananga be yali oba oli awo naffe sitwalikwatiddwako n'abalala okulaba nti agenda kukyusa endabika afaanane ng'abantu abalala anyirire ng'abantu abalala yeyagale obulamu bukyuke ndowooza ebisigadde bya mwami Robben ominayo mubuuza ebirala tumujja kwebuuza wasinkana ati omwana nali ku ndi muntu wa tiktok nali ku tiktok nentambuzatambuza nemugwako nenkwatibwako era nali ku programu gyemberawo ku Sunday ya BTFM nembaga mumunoonyeze tulabe nti tumujjanjaba asobole okutereera ng'abantu abalala tiwaliwo kyamaanyi naye ntikituukiriza naye ng'agenda kutereera n'okusingako wano kubanga ekigambo ekituufu abadde mulwadde kirwadde kiri bamulongoosezza kati akyalina ebiwundu tebinabakala nebyo binamala okukala bagenda mumuteekamu amannyo nago ja kuyitaayita mubabbala mu babbajjo baketi n'abaziza kisa kinoomu kimanyi bajja kumuteeka mu kakasente afisseeko ne capital akyuse obulamu ono omwana ogenda mutwala obeere naye oba ogenda muleka gyakyabeera tesijja mutwala naye tujja kuba tumuyambira gyali era tujja kukola kitumanyi banaafuna capital ajja kusobola okwebeezaawo nga babaddewo kale ndooza Robben ayogereko eri abantu Robben atugambye okuyimba amanyi ku sekita eyo ogenda mumuyamba otya sinyooma muntu ng'alina ekirooto kye ate era ebiseera ebisinga bonna abayimbi abaliwo singa tebayimba temwayitegedde nti bali basobola okuyimba kuba abakugu batugamba nti buli muntu yenna asobola okwogera asobola okuyimba era baaba ng'alina ekirooto kyasobola okukuba wano megayiti netuyitamu olaba abantu boogera boogezi bigambo ne babiteeka mu twaka olaba ne President Museveni yayimba kakati ekigaana Robben okuyimba kiki tujja kugezaako tumutwaleko mu studio tulabe kyasobola okukola ki bwe kibanga ddala ekirooto kye nga mwekiri tujja kugezaako enzikiriza nnyo mu kutambulira mu kirooto ky'omuntu kyabala ekimubeera ku mutima gwe tujja kugezaako kubanga ffe okusitula abantu gwe mulimu gwaffe tujja kugezaako n'aba amaze okutereera